izala kuyita lera ageke na sende alabika ndoza byayimirira mbuyimirizi bwendowooza bwadi mayise bobukola netu lwe twasemba okukola lwe waliyo nange lwe nakoma nawe tebaddanga mu kuyita tetunaba kuddamu nina ka project akapya ke nakulabyemu nga tewampise mukwano akaliwa nze nkuyita nga nina ka project akapya gwe bwoba ne ka project akapya nze tosaa kumpita so kompe kiri ekikazi ngugogo wampaani nze okuwa project panange ate kati byampankuwe mpankuwe wayingidde project empya ozannya nze siina we neeraba ye nakulabyemu naani ogenda kuzannya mulimu naani ogenda kuzannya jukira bintu byakuzannya nga Yesu noonya nga Yesu no tunoonya karakita egenda okusuutinga obulungi lwakati nga toli mukazi wani badde okolanga zaakayo